helicopter abanuvu temugana helicopter naye muteekewo kimbwe babanga bo be bakola security era emmoto egundi balina gireeta ng'erimuki security abasirikale n'ebirala byonna kati badugenda tugamba nti n'abasirikale babeere bannuupu abasirikale babeera ba poliisi buli kimu ekyabwe helicopter etambula nkalu erina okubeeramu amafuta ekyo nze nkiwakanyiza ddala naye nga kyenjagala bakole bagambe kale singa balesa kino ate nga balemesa kyandoddewo ekiti tukkiriza tambula naye si ku ttaka funa ennyonyi ne bakireka awo abantu bandisonze helicopter kakati olowooza nti nno singa okitandika tebasobola kusonda helicopter okusonda helicopter abanuupu abo oba nsira abanuupu abenkyukakyuka basobola ogisonda lwakuba ate era ejja kutuuka ekiseera ate batandika okugamba sente zivuddewo ezo naye abantu okuzisonda obusonje ziveeko n'abantu abebweru basonde basympathizers baani n'amawanga agawagira enkyukakyuka ayinza obutagifuna kanyonyako natakafuna wakiri ne bagamba nti apangise yiye okutuuka 2026 ntuntu wegipangisa polisi ereme kuleeta kiremya bweba etaddewo obundi ki ate ereme kuleeta kiremya helicopter yaabo waliwo omuziki amanyi waliwo omuziki omu oli yajja n'aguwa omuzikiti ogumu sijja kwogera muziki najja n'aguwa amafuta aga generator ate era balina basaba leeta sente kyokka oli alina petrol station ate lwaki baagala si tobimanyi ebya Uganda nga baagala njawulo era ndowooza abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nati tubaaniriza nnyo mu puroguramu yaffe luno olunaku olwaleero nembebaza emirimu emirungi gye mutuusaako engalo nembakulisa ebbanga lyonna litumaze nga tutuwuliziganya nti mukama yeebale abakuumye nga mukyali balamu n'olunaku olwaleero ndine Dr. Ashraf Simogerere mu nnankyukakyuka kakongoliro simanyi kibiina kyagwamu ne ekikulu kyemmanyi nti mu nnankyukakyuka ayagala obukulembeze obukyuse ate tulabeko ku mukulembeze omulala olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi tugenda kwogera ku nsonga y'ennaku z'omwezi 21 ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga lwagenda okutongoza ekibiina kyekipya oba lwagenda okusaba okukwebaza nga Ssaabasumba yagenda okukulemberamu ow'essaza ekkulu erya Kampala tulina Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Peter Mayiga yagenda okubeera omugenyi omukulu so nga ate tulina n'ensonga endala gye tugenda okwogerako ekwata ku babaka ba paliamenti bagambibwa okuba nti nno bali banguzi eyo nayo nkulu nnyo n'endala ezinajja zigwa mu kkowa eryo n'endala eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga poliisi yamugambye nti nno okuddamu okumukkiriza okuba enkuŋŋaana ze balina muteekamu helikopita ne bamutuusa mu kifo kyagenda okuba olukuŋŋaana olw'okwewala obubenge n'okutaataaganya abantu waayita kale ebyo bye tugenda okukolako olunaku olwaleero ne dokita sebo dokita buuza ku batulaba bannange abatulaba ate nga mutuwuliriza basiima nnyo mwebale okusiimanga mwebale comments zinsanyusa nange bwe nsomanga ate byoyogedde abantu nabo bakoze eki bajjeemu ate nange nemubanga munsomesa ebimu byesikola ki kubanga nze sasoma byabufuzi nti ndi political science naye ebyange biringa bizaale bya musaayi naye mwebale nnyo mwebale kuwagiranga mukutu guno ate nenebaza ne bannannyini mukutu guno nammwe mwebale bambi okunteekangamu ki bwesige ne mujja bajjukiza nti omuzannyo gwaffe nakizaalizi gujja nakizaalizi kakati kampisewo akalango kano tulyoke tweyongereyo abantu bangi beebuuza amaanyi agali mu kusaba n'abatannamanya nti nno Mukama alina abantu be yayiwako amafuta ag'obuwanguzi okugeza nga Nabbi Yeeko akugamba nti nno bw'osoma ebyawandiikibwa mu Samwero ekisooka essula 9 olunyiriro lwokutaano okutukuma ku lunyiriro lw'ekkumi obeera muwanguzi mu byonna kati gwalina ebizibu oba endwadde ezaalema zibe z'amaka byanfuna visa bufumbo amabanja tosubwa genda osabeko ne Nabbi Yeeko
mukabirire mukama ajja kukwanukula nga bwagamba mu kyamateeka essula 28 olunyiriro lw'10 okutuuka ku lunyiriro lw'15 tojja kusigala kyekimu asangibwa bweyogerere ali ku ssimu noti 784 677 677 3 noti 784 677 3 mukama akuteremu obwangu essanyu lyo likuddire omulabe sitaani lyali agezezzaako okunyagako mukubire nabbi yeeko ku ssimu noti 784 677 677 3 oyo nabbi yeeko mugende musabe mugende mufune ebyamagero nga mukama bw'anaaba alabye. Sebo dokita ku lwokutaano ekibinja kya abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ekyenkyukakyuka zowagira besudde ne bagenda ku kitebe kya poliisi enaggulu ne baga nti poliisi yabayita mujje tuteese oluvannyuma lw'okuyimiriza enkuŋŋaana za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batuuseeyo wakati mu kuteesa ne bateesa naga nti Robert Kyagulanyi tetujja kugaana nkuŋŋaana zo naye tugenda kuwanga helikopta eya poliisi ekujje emagere ekutuuse gy'ogenda okukuba olukuŋŋaana era wakati mu byonna bye babadde baagala nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye balina okufuniranga poliisi amafuta aganaamutwalanga gyagenda awo nno wabafudde Kalumanywera abakulembeze ba NUP ne baga nti ffe tetunabasabako helikopta tetunabasabako bintu byonna bwe muba muwulira nga kibanyize mu byonna mubikole mutuwa helikopta n'amafuta gamu kati poliisi nega nti NUP bwetasasula mafuta enkuŋŋaana za Kyagulanyi bagenda ziwera ensonga eyo gyogerako ki dokita? Ensonga eyo nagiwulidde mu butuufu lwakuba ate onguddeko leero naye nga mbadde nkyayagala gikola ki gyekenneenya kubanga nze njagala nnyo ekintu buli kintu nakigamba luli nze buli kintu kyendabanga kinyigiriza nkijjamu advantage advantage eririddawa mu kintu ekyo kati gyonoonya nginoonya gye naakafunyeeko eryemu gwe njagala ogende ne helikopta ogisuule mu kyalo bwe wona wono gisuula negwa bweti mu dakiika ezi ensi yonna ejja kuba eweddeyo nejja kuba ekola ki ezze kulaba helikopta eyo advantage nene ey'okukuŋŋaanya abantu ey'okukuŋŋaanya abantu eyo advantage temanyi na muyimbi temanyi na biina ebyomukuyita mu kkubo temanyi bya ggaali byonna tebimanyi era kyembadde nyongerako eki ojjukira helikopta yayitamu muno oba yali muyimbi ki gundi yali Hajati Madina bibuuza yasibako ekinankani emabega ekigenda ngaetambula yali Hajati Madina badde ategenda kukigamba Kyagulanyi nti namwe muteekeewo kubanga twagala abantu bamanye nti Kyagulanyi akola ki ajja njiteekeko esike ebbaana eyo okuva emagere paka Masaka paka wa Kalamojja paka waffe Kasanda Mityana omuntu amanye nti yiye egenda omunene wuyo akoze eki agenda kuba ojjamu advantage okiraba nti mbute nkubuulire buli abasajja bano kyebakola oba buli poliisi kyekola eringa egamba nti eyongeramu bwanguzi Kyagulanyi omuntu ono tumuteekemu amaanyi yanaatwongera omusaala bamwongeramu bwongezi kulima bambi nabo abanupu kyabaguddeko bugwi ne batasooka kulengererawo advantage eyo naye gwe nga kakensa subhanallah helikopta gweokimanyi kyekitegeeza nkyefuutu ate katutuna social media yaffe wali newabawo kamera 2 ku kitebe nebaga nti omukulu asitula nezigiraga ngaesitudde eri mu bbanga esitula egenda wali neeri nezibanga zirinze kamera neeri nezibanga zikoze ki okugiraga ngaegwa abantu ku mukwano gwe balina ne helikopta bajja gigoba ku bigere ababoda etuuka eri ku dakika 3 nabo nga bakoze eki nga batuuse kubanga ekirungi ekuŋŋaana baziranga
nze poliisi nagigezeeko kimu nagiwaddemu benefit of doubt mu ngeri emu mu butuufu omwana bamwagala abapoliisi abantu bamwagala nti buli obayita okufa kujja so poliisi kyekola sijja gamba nti eremesaani Kyagulanyi kutambula naye ate engeri gyeri nti yekuuma ki obutebenkevu era ebyobutebenkevu byonna byonna yebitambuza kati batugambe nti tubagulire mundu lwaki amafuta tebagagula bwe baba bamanyi nti yekola ki yekuuma obutebenkevu helikopta yegenda okuuma obutebenkevu zimu ku budget ezandibadde mu kitongole kya poliisi ez'ebigwa bitalaze ez'ebigwa bitalaze nga bwe bakuba tiya gas naggwawo ne batumya omulala kubanga baba tebamanyi bungi bwa tiya gas kwe bagenda kukuba kakati katugeze bugeza bakkiriza Kyagulanyi okugula helikopta bayinza obutamukkiriza bumukkiriza agule eyiyo ayitenka waggulu olowooza abantu abo tebagula helikopta abagigula bobaga nti bannange poliisi etugambye okugenda tulina kugula helikopta tulina kubeera ne helikopta sibo abantu bagigula abantu nga baleese omukwano kati poliisi tugigwe kino wansi bw'aba atambula bamugoberera naki ne pikipiki n'emmotoka waggulu bamugoberera ne helikopta yaabwe kali mwekimwagala mugula helikopta yammwe dokita ate ekintu ngaokiwanise ku levu ndala gwe enkyukakyuka bweba oyagala enkyukakyuka ogigira nuupu ebe ne helikopta eyaayo ewandiikibweko ekigambo nuupu nga bweri eAmerica bweri Air Force One neyomukulembeze oba ya principal ebeere ki naye kati nze bwotandika okuteekawo olinga gamba nti ne patrol zonna azigulire ki amafuta ng'osazeewo no bwe mwatudde mu lukiiko lwa security anti bannaye bwe tetumugaana kugenda kuba ki nkuŋŋaana tebamugaana naye mu ntuufu abantu beteeka ku risiki ng'ate batuufu abapoliisi awo batuufu bwe kibanga kyakuuma bulamu bw'abantu kuuma bulamu bw'abantu batuufu omwana nze abaana abagamba bavudde ku gundi ku motoka nadduka kilomita 5 ate n'alinnya endala naye bati nibagenda nga bakyusa kyangu nnyo okukola ki okufuna akabenje okufuna obwenje naye bwekiba kimaze kikinki Kyagulanyi wansi aveewo ayite mu bbanga gwe ngaowa security okoze eki ti helikopta kati ate noŋŋamba ngule amafuta gye bantandikidde eri nti gweyita waggulu okugenda ngerewakola president akikola na presidential jet akikola negundi bamukkirize bamugambe funa helikopta bw'oba olina obusobozi kati ffe tujja kuwerekeranga ate n'endala kubanga yaabwe eya security ekuuma ki kati nammwe mugende mupangisa helikopta endala eziri wano ekajjansi ziwerekere omunene baagala nze njagala bagule anti kati mwe abawagizi mujja kupangisa abawagizi omuwagizi kubanga ye wanjawulo anti kati waliwo ekigambibwa kati abawagizi bava e Kampala ne bagenda e Masaka kakati ffe twagala be Masaka ki bokka be Masaka balange abaawa gulu wakapuchola byonna balange nti omukulembeze ajja omukulembeze naye helikopta yagitone agitekeko nebbaana lwolere bagamba afumbe ebigere gwofumba yaki ya mutwe so nze ekyo sakiti bwenakiwulidde erubona kati bwokyongedde nabadde nkyaki naye nakyabemu advantage waliwo eya campaigningako ne helicopter yali awol amujjukira yatambulirako mu helicopter niwaffe gundi Kasirye Zimura bwe yali ng'ajja ku Bwerosi Fairo nga yakatuuka mu bantu disitulikiti y'Emubende yasooka girambulira mu helicopter naye gwe omanyi kye yakola ensomba nyi bwe yakuŋŋaana helicopter yasombola namungi w'omuntu kubanga eno eya polisi gye sijagaddeeko ejja genda kakati for example ejja kuva wano
tugambe ogenda Mbale oba omuntu agenda Masaka oba kale Mbale kakati ate bagyetolooze bagiyise ab'Embale watagikole ki naye nze bwebeera nti ekikulu kimu kuva ku ki bamugye ku ttaka kati agenda kuyitawo kakati balyoke bagitumbize mu bbanga nga ne baana terabika so nga ate eno eyammwe egendera ku levo baana weerabikira ruuti tebajja zimuwa kakati abanuupu gwe mulimu gwe mugenda okutandika okukola kusonda helikopita eyammwe yoga nti omulimu nze kyenjagala bakole nuupu kyekole nze ekyo kisemba nuupu eve wansi edde waggulu nekyagulanyi munaba temumufudde pulezidenti atandaba kufuuka pulezidenti ogambye ati munabamufudde pulezidenti nga tandafuuka pulezidenti security munnange Kyagulanyi afa nnyo ku security y'abantu era gendera gyo bw'aba ayogera bannange tugende ki mpola teba fujjo tugende nze gambe ekintu kimu nti ennyonta eno ekuyetingibwa kati ku Kyagulanyi lulinga bwe nagamba nti bamuganye okukola ki bamuganye okutambula nti kati kijjeemu advantage nze ng'omuzanyi wa Katemba bwe mmanya nti sita y'oyo oyo yesita mu muzannyo nga guno gwogenda okufulumira engege ekigenda okubeera munakizaalizi saagala sita bakulabeko ng'omuzannyo tegunnakola ki tegunnatandika toyita mu audience era noyitamu emmotoka omuleetera mu ya tinti n'atuula mu gundi mabega mu dressing room ngegulayo essaawa ezi neyetegekera ki sho kati Kyagulanyi yesita bantu baali tebalabanga ku artist nga yesimbye Reagan yalumya abantu Reagan yali sita nnyo yasajja ekifimu nga wakyadde sente nze mwe namulabiranga nkyali muto naye Ronald Reagan Lezi Walenso naye yali artist bonna babadde ba artist bwe bajja mu gundi mu race sibaba baki era bwebeera nga free and fair omugundi wegindi zinensi z'omugundi maama ez'abayindiyindi abo sajja yirinayo artist n'agenda yesimbawo yeeno wa cricket owagundi wa Pakistan oyo Imran Khan naye entertainer ne George Weah gweva ku muntu avudde mu entertainment George Weah atete yakuba akalulu bamugireko bujja ng'ebintu bigaanye yakawangula bulungi ate era n'akola bulungi nnyo teyalemedde mu buyinza era olwalangiridde nagatya negundi nekabire Museveni ono era ati yamukolerera nnyo namulabako muzannyo ani ogwa Shakespeare nga bali entale kati naye ati yali amumanyi nnyo kati n'amukozesa to his advantage kale sebo nkiddamu helicopter abanuupu temugaana helicopter naye muteekewo kimu bwe babanga bo be bakola security era emmotoka egundi balina gireetanga erimu ki security abasirikale n'ebirala byonna kati bagenda tugamba nti n'abasirikale babeere bannuupu abasirikale babeera ba poliisi buli kimu ekyabwe helicopter etambula nkalu erina okubeeramu amafuta ekyo nze nkiwakanyiza ddala naye nga kyenjagala bakole bagambe kale singa balesa kino ate nga balemesa kyandibaddewo ekiti tukkiriza tambula naye si ku ttaka funa ennyonyi ne bakireka awo abantu bandisonze helicopter kakati olowooza nti nno singa okitandika tebasobola kusonda helicopter okusonda helicopter abanuupu abo oba nsira abanuupu abenkyukakyuka basobola ogisonda lwakuba ate era wajja kutuuka ekiseera ate batandika okugamba sente zivuddewo ezo naye abantu okuzisonda obusonje ziveeko n'abantu abebweru basonde basympathizers baani n'amawanga agawagira enkyukakyuka ayinza obutagifuna kanyonyako natekafuna wakiri ne bagamba nti apangise eyiye
okutuuka 226 ntuntu bwe gipangisa polisi ereme kuleeta kiremya bweba etaddewo ogundi ki ate ereme kuleeta kiremya helikopita yaabwe waliwo omuzikiti amanyi waliwo omuzikiti ogumu oli yajja n'aguwa omuzikiti ogumu sijja kwogera muzikiti najja n'aguwa amafuta aga genereeta ate era balina basaba leeta ssente kyokka oli alina petrol station abawadde ate lwaki baagala ssente tobimanyi ebya Uganda nga baagala njawulo era ndowooza naye ffe tuwe ssente tukola accountability ate oli akuwadde era na accountability y'amafuta mugisobola nti buli lunaku tuteekamu liita bweziti ezitambuza okukakkana ate nga bakikoze nibaganirawo ssente yokuba nti baagala ki omusajja nabamma amafuta yayagala kubawa amafuta era agalina ate bunewe mugajja tewawera kilomita bwe mba mwagala kuteeka mu genereeta mufuna bodaboda neganona ne museekamu negakiba ne muzika n'emmotoka nga omuzikiti gulina nga gulina emmotoka bintu byabantu tokaaba munnange abakulembeze tewabagambako nti bannanga ate kimulabye ate nze bagamba gamba biri mutima so kyekino poliisi teremesa bw'oleeta condition nga olaba naawe kyekikola gundi aleeta helikopita bagikebere oba bapangisa helikopita iye kubanga wano mu Uganda weziri ezipangisibwa n'ate eya poliisi mwaba kati eya poliisi emugoberere muyinza n'okubeera mu gadgets muya poliisi toyinza nakwetaaya nga otambula ogenda otambula n'abantu bo kubanga singa okitandikidde wansi nogaa nti kakati gwe woba ogenda genderera nnyo gundi bwe baali atuuke ku kisaawa entebe ne bamukokkolawo bwe pa nga alinye ennyonyi y'ekigali ne bamuvuga paka wa magere kati lwaki kyebamuvuga paka gyalaga mu ngeri yaabwe naye amafuta ag'emmotoka n'ag'ennyonyi nga tufunye patro 3 n'ag'ennyonyi kiriwo ekisinga okuba expensive sibimanyi naye nze kyenfa ku kimu omuntu ono atuukewa atuuse ku saiti gyagenda nga tewabaddeewo ki kutaataganyizibwa nga baga nti waliwo okufa kuba naffe abantu okufa kukuluma era tetuyinza kukkirizamu abantu okufa kati baba basazeewo nti ayite waggulu ate ne wansi twali tubalabyeko nga bamuvuga ne bamutwala nga bamujja ku airport ne bamutuusa ki emagere helikopita nemujja ekalangala ku bizinga nemutwala emagere yamala gigulira mu mafuta okumujja ekalangala tiyegigulira muwadde ettondo batwala buvunanyizibwa okumuprotectinga ne bamujja ekalangala ne bamutwala emagere ne kati obuvunanyizibwa obwo babutuukirize ezisinga buli omuntu lwatandika okulabika nti kale ngaokwesimba okugundi kutuuse tubakikola kati nemanyi nti 26 kijja kutuuka kati agenda 26 banakola batya nga alina okuba enkuŋŋaana ate era nga atambulira ku mmotoka bagenda ziwera oba kumuwa helikopita omuyi waliwo kyewetandikira ate nokyetandikira kubanga ne President Museveni sikakasa nti anakozesa helikopita era tatera gikozesa era naye agendera mu konvoyi lwayagadde nayitako waggulu kati Kyagulanyi anayita waggulu ate era bwe bamupromotinga kiri kyewagambye nti temumufudde president nga tannafuuka era bo bwe bakikola poliisi yempromoti kati yakoze ekyo ne poliisi tebanga nayo eyagala Kyagulanyi okufa obufu president yagamba yayingiramu kayunkuumi poliisi yakyogera president gundi eyo yingiddemu kawukuumi tumanyi nabo bayinza okuba nga bankyukakyuka eri overdue kakyemba nkozesa enkyukakyuka eri overdue kwegamba singa abantu abo tebatya mateeka nalabye omusirikale nga bamutadde ku TikTok ng'ayimba ennyimba za Kyagulanyi wagga neŋŋamba ebya TikTok bizibu kuba nange mbyambala n'ennyimba n'erinnya n'oliteekako
nerinya kweriri ya musajja atunga yakiguddeko tagenda kugenda bubi oyo naweza bajja mugamba kubanga bajja mufuna nti tomanyi nti oli kugondya otandika ati okukola bino kati oli wa security naye eyo tubiveeko ekikulu kyetubaddeko kya transport tukole ekyo nze yenjogera yendowooza yange ku kintu ekyo. One, they are promoting bundi ate okusingawo teri kikola publicity nga helicopter. Kampala wano lwe bayisaamu magonji eyo omuntu alabanga kuba buli muntu alaba nti omugenyi waffe atuse era ab'ebyalo n'abakazi gomesi bazambalira mu kkubo abasajja ekkooti baziteerako mu kkubo helikopota etuuse waliwo agenda okugamba nti ngenda kumulinda olukuŋŋaana lugenda kubeera wa kilugenda kubeera sironko munda eyo nti sirabanga ku helikopta kaŋŋende Fobotero yajja ekaliisizo mu 81 nali mu P4 twavuga eggaali ne mukulu wange okuva eraakaaye okujja okulaba helikopta era bwe twatuuka wali abasirikale baali bagikuuma naye twabakuba ekimmooni ne tugenda tugikwateko bwe tuti naye nga mpanvu naye nga wakiri tukwata ku mipiira bwe tuti ne tugikwatako ne tugiwulira ewunya etya ne tugiwunyako nze wali ebbomba nti ffe tuluba ebbomba kati nga zijja nezigwa wali mu Army Barracks nova wali olutotambula okuva erukole ntugenda tugikola ki naye ate okusembe nejja okubeerera kubi ne helicopter yali birthday ya Amini eya 78 yali awo ku International Conference Center naye yagamba bwe bamuzaalira nga bwagamba wali amakaagawe yagamba bwe bamuzaalira awo kyeyava azimbawo ekizimbe ky'amaanyi naye yasangawo bwe takitandise yagenda okuyingira bwe takitandise naye awo tuba tuli awo twakumba tuba Kampala High ne batutwala nga abaana tulie ne basidde n'omukulu president yagira mu helicopter n'egwawo aligibiseera ngokkiriza fe abaana batunga tugenda notukakole olingiza booti naye nga tosobola kuvaawo netuka okusituka ate okusituka ate yagendera wansi yo nesituka ebyayo nekola naye nga yapakingawo naye nga helicopter yagwako wa saidi zeyo kyaggweyo nali kyaggweyo waliwo omukulu eyali azze muweyo nasu ebyalo okuva ebukerere paka gundi eri Kasayi n'okuva ekiyunga nga byonna biwedde katika nkuwe embeera emu ennyonyi yalemerera omugoba waayo ku lw'emityana eyagwa ekiwawu ne bagipaakinga awo amasomero geekuluumulula naffe enseko nze lumu ngenda waffe nga tikyali wali ku nnyonyi abayizi bali awo asomesa nnyonyi nga ne baasi endala ziri wali zijjudde abayizi ab'ekyalo bo bakeera kutuula awo n'okutunda ebyokulya batundira awo ku bantu abazze kale kino kantu ne mu kamera bannanga abannu mwanirize ekintu kya helicopter wabula kimu kyokka poliisi bwe bayeesazeewo okukola ki okugamba nti emutwala ekola security ate nobusi egulira poliisi emmundu ate neegula amafuta batekemu amafuta bagende bakoleki oba si ekyo bakkirize nuupu epangisa helicopter yaayo bwaba ogipangisa okkirizibwa okuteekako ebintu byo ebipande n'oteekako n'ekipande n'ebbaana n'egisika kati sironko lwaki temukkiriza eya poliisi Kyagulanyi n'agituulamu ne mupangisirizaako emuwerekera etimbyeko ebipande n'ebbaana ebipande n'ebbaana ne zigendanga bbiri kubanga kikola yo helicopter nze njiwagira kankubule njiwagira kubanga basajja balubongoya banyanzi baani ne bajjira mweno kakati ababaka ba parliament bazaaka balala ne batambulira mwere ya poliisi ne Kyagulanyi atatambula omu kakati eno nepateberako ebipande bya nuupu nesika n'ekinankani eya poliisi weeyita ekyo kyonkikugambye ketukyogedde kati
polisi egenda kwekyusa enayikyusa egenda kwekyusa Ekyelikopita ebadde temanyi advantage eri mu kintu ekyo bajje kubuuza apozi kati omukulu wa polisi ani agaba ekiwogayogedde kyaki kumutwalira mu helicopter gwekimanyi kyekitegeeza helicopter tomufudde wano gwokenyini oli musajja muyivu oli munnamawulire waŋŋambye dda ati tomufudde pulezidenti nga tali ekyo iyo promotion gwogimanyi kyetegeeza era byakagaba ajja kubata ali awo Kyagulanyi agenda gindi Kyagulanyi agenda bajja kulaba omuntu egwa mityana abekasanda bukuya bonna bagwayo okujja kyekyo munnange ekyo tukive nako tuzibula abantu amaanyi kati lwaki n'okutekkiriza neewaayo amafuta ketukyogedde wano ogenda kuwulira nupu yandiwaddeyo amafuta kubanga eyo promotion yiveeko esinga neggaali ogyogera nako akalulu akali awo koba onoonyeza okumanya kyekategeeza levo gyoba otaddeko omukulembeze wa nupu ogimanyi ekyebeetegeeza nti kakati agendawa nti anti laale agitadde naggulu omukonstituensi eyo nemu tanagiteeka waffe bukuya gyagenda nkubuulire mukono kayunga nti helicopter ejja kati Kyagulanyi atambulira mu helicopter okimanyi kyekitegeeza ne pulezidenti byakagaba amugoba kansabe Allah baleme kigende mu maaso mungu nga bw'asazeewo kubanga bo bwe bamugaya ate bo babadde baagala okigaana naye bo bwe bakireese konvoyi ya Jowero yeeyite wansi kubanga naye mugoberera eyite wansi ya LOP yeegende omukulu ayite waggulu naye munange ate gwe okirese mu ngeri ndala ate n'omumatiza nkubuulidde kubanga nze obwedda nkyetunuulira bubi nnyo ngati balimba ne ŋŋamba nti ati nedda kakati ate bwompadde advantage ekirimu abaana mugundi twakola ensobi mu katemba oba abafirimu firimu yali etandika ekyavako firimu obutabeera popular Uganda kati nti kati abantu bakola firimu za festival nze firimu yasooka nagifunamu n'eyokubiri nze nifunde ddala ssente nga sikkiriza firimu ntambula nako wano buli kaseera ngende nkalaga embaale Masaka bwetyo natambula nkatambuza ne gundi yange ne briefcase projector ntambula ne projector ne DVD gundi player ne CD yange nengenda naye ne bajja baleeta ebya gundi bino corporate ndungi naye ffe twali tetunnatuuka kutandika kukwata corporate twali tutegagayo emyaka 10 abantu ba pirating tufune ba star kati bwe tufuna ba star n'otandika okukwata corporate omuntu ajja kulaba star owakabi naye kati tetunafuna nanze bwe wanyanguyangayo nenzija ndaba omuzannyo guli bwewafuna ebikookooma nefunfugu nga byeweesanguza mbu eyo sunna wali onzise nga tetunafuna baki basita mu firimu abakozi ba firimu notandika okukwata kati okukwata bano ababitunda bambi omwana aguze kagundi ke kakompyuta katadde wali kukuba bitunda ate omukwate kakompyuta ke akivaako kati kyekigaanyekiremesa okutambula fe okumanya bano ba Genevieve baswaziniga baani twabamanyira ku firimu ziri official nedda sali pirated era nga tugenda netugula wali nti mpayi ya swaziniga ebyo ebiri pirated baali balina fenga ffe baali balina tupirating emyaka 10 nga mwetunda naye kati ogenda kankubuuza omunamawulire bwogenda mu library onoonya sitaani mu Uganda taliimu goge mazima kubanga twakipapira era nze kati bwengendayo mbuuza zino abukaliputa swazinika rembo so nga bannayuganda abaana bannayuganda bakola ebintu ebinyuma naye twapapa obikola ki obima abantu corporate at the end of the day ne bannaffe abadutunda ne babivaako tokyasangayo za kina Uganda
mu library teziriyo kubanga batandika nti bajja kunkwata kanzire ku ya Genevieve ewe Nigeria nayozaamu eyo ya Swaziniga nayoza mu Nigeria okiraba ikyali mu bayimbi bo kuba abayimbi bo omwana akwata radio n'atambula nayo n'akuba omuziki nalaba nga omusajja ono webbeeredde n'oyo munene yali munasanga ng'atambula ne kaseti y'emizindaalo ebiri mu paaka ng'egenda esindo goma jangu ako kampi naye ono yotikka TV n'otambula onoogitambula oli alabe so ffe twekotoggera mukennyini ani yakireete kya copyright waliwo awo simanyi waliwo federation yajja federation ze nabana abalala nti tutandike copyright nefuka copyright nno olwo olukiiko lwatusooka lwatula naawo ku kizimbe ky'ababiri awo kuleeriyo nabagamba naye tupapye wabagamba tupapye kabalala namwe mulabe mufunye ku stage ate nebino mufunye temwagala baana bato bafune kati bafuna ffe tetwayina kubifunamu ku ntandikwa nze nalaba Idi Koko owe Nigeria mu 77 ku TV ne baba pirating gondi ye Nigeria okuva 77 yatandika mu 95 okutandika okola copyright ate mpola tepapa kati yagenda okutandika okukwatira ddala ng'abaana oli ogenda n'ogamba njagala kulaba gundi njagala kulaba gundi basita ne Uganda terina basita basita betulina ate era bwagenda olina eya Shirafu eya Katoyi ffe tuli ba stage gye batumanyira okusinga kubanga kati London shock ate mpitirivu era nga bagiraza ekiri naye yeri mu matundiro twagikwata bubi ate mutyangafu yatundiwomeranga nga temulina choice nga tetulina choice soko katingemuko kyetulina okulaba kyemulina okulaba ekya munnauganda owuwo nga kyolina okulaba ekya munnauganda owuwo no kuwaga kyali kitukwatako nnyo olwaki kaakati olina engeri gye waleetamu ebikookooma nga nange ate byenakozesanga mu kyalo waleeta efunfugu nogamba nti eno sunna nalina mukulu wange ye ng'akozesa kikongoliro oluusi akozesa ebifunfugu ebyo negamba omusajja ono ashirafwaza nnyo ebintu bino ekitegeeza ebintu bino bituufu nze mpandiika everyday nakugamba buli lunaku mpandiika chapter nengiteeka ku WhatsApp nze WhatsApp eyange abantu basasula it's a WhatsApp group online library bwe mmala nebiteeka ku Amazon naye sikkanya na muntu agamba nti abaddugavu bw'oba simanyi omukweka ekintu kiteeke mu kitabo baagala nnyo okusoma naye twali tusoma bitali byaffe nga tetubitegeera simanyi Kingiriya Macbeth byeyo tetubitegeera naye kati mpandiika nze nempandiika owino olina nemutwalamu owino nemufulumya owino nemukwasa gayaza loodi ng'amanyiyo kyovola n'obutabo buno bwabamivule bwakwata era nze bwe bwandeetera nentuuka mu katale ak'emyanzi we nali ebitumbuuwa nga myanzi waali wawulira omusajja ono yagamba nti nno Matyansi Butyampa omugga Kisoma omugga Kisoma kyali kitontome omugga Kisoma gyeguli bw'ova ekyotera n'ogenda ng'ogenda okutuuka e Rwanda waliwo omugga Kisoma twaguvugangako eggaali nga tuyitawo speedi nga tutya nti naffe bajja tuttirawo nga noyitawo naye kakati yawandiika ku Matyansi Butyampa n'omugga Kisoma ate ng'era akayo abasezi bangi okitegeera kati ebyo byonna omuntu naye gwe basobye Merchant of Venice Macbeth noteeka gye ebyeranda nisimanyi eyo gyewakita Waterloo biki ebyo tubitegeera naye abaawana abantu basoma omuntu nze bampa ssente neŋŋamba n'omuggyako omuntu gundi tonasasula nkuggyako nagamba nkwegayiridde munnange tonzigyako ssente ngenda kufuna wiiki ejja mpamwakadde ate naziweereza so kyekino kati kyebaleese ekya helicopter
omuntu agenda alabe nti ensi yonna yonna egambe tugenda ng'oli ajja kunywa n'okunyumya nti helikopita nagirabeko Bobi. Niyo kimanyi nti President Museveni helikopita bemutadde mu kaseera akazibu. Era tasobola gikkiriza nayo ejja kuba emutadde mu kaseera akazibu. Omanyi kyenagamba nti abantu batadde pulezidenti mu kumuvuganya naye abadde tannafuna kuvuganya kuli dynamic ate nga tukukyuka naye nga okwa Bobi Wine. Bano tukanogamba nti kuwadde helikopita. Naye gwe mukulabako newankubadde oli wankyukakyuka President Museveni anaagenda mu kulonda okujja. Tagenda naye njagala President Museveni akalulu tekajja mutwala. Okunya ng'afudde bufu. Naye akalulu tekajja mutwala naye ate kakubuulire akalulu tekagenda mutwala naye uprise bw'ategendera ekula. Uprise ekula atalo ngende bambi. Uprise ekula tugamba nti tekisobola kubeera wano ng'ekyali Egypt, ekyali Tunisia, ekyali Sudaani. Naye abantu uprise yekula, abantu ne beekyawa. Bwe myaka anofuga banno gwokimanyi nga minisita ali omu mwe ne mutafuna minisita wadde nakiraba Libya tebakinyumiza nagenda abantu nga banyiivu nnyo. Libya omusajja yakolera aba Libya n'akola amazzi enguudo buli kimu ennimiro nga zifukirirwa naye ebyo byonna nga bagamba tukooye. Kati ate gwe n'obeera nga bakukooye ate abantu babbi booli nabo naawe n'okkiriza nti ddala babbi weebali. So nze uprising yekula nze gambye nti njagala abantu banyiige. Nalaba abantu baffe ebukuya Kasanda baali beenaaremu nnyo si wokka nze gagola banze okugenda kuwa kadda okubukola eyesingo ng'oyogera ku kintu ekirala byatusomesa ebya political economy n'ebyaki. Nina omwami omu gwe neebuuzizzaako mukulu mu bwakabaka bwa Buganda nangamba kwezi bw'otagira munno ku kyo tuyinza kuwa kalulu musajja mukulu ddala nengamba naga nti awatali Nuupu kwezi totawaana kujja. Bwatyo nno mu nsiko bwe kyali ng'awatali ki mu nsiko ng'oli akugambira ddala nze ente nziwaddeyo mugende mulwane baana baffe mugende mulwane Obote twamukoowa era tumukooye. Naye Obote ne President Museveni bw'omugeraageranya ani gwe basinze okukoowa oba ani gwe basinga okukoowa? Ate ekikulu kimu Obote yavaako nga tezaali miliyoni mmeka? Zaali 11. Weyaviirako mu 85. 85 zaali 11. Kati 94 tosobola kubakomparinga. Gwe mukulaba ne wankubadde era ojajingana nti dola yali egula bweti naye kati egula bweti era obuzito buli bwe buti. Bw'ogendamu ebyo kubanga kati Museveni akoze eki akunga ye yakasinza okuŋŋaanya omusolo omungi ddala bukyalubanga lwa mmindi mu Uganda bali abakubisaamu mirundi toyinza nagibala naye bwe nzirako Obote bingi byendabako byakola olaba ku 85 awo gulomu wa kofi awo n'amasomero gaffe ajja negundi waliwo n'agaba ekintu wadde tatange ye buli somero bali watata neyaffe yajja eyekakomo tubadde awo ku Bati Valley wano tugeredde mu 2000 nga tata yawe ekyaliwo eyo Obote gyeyagaba UWU exactly twagifuna kati Museveni agaba byagaba naye tolejja kyolaba ate tagaba mpewo bivaayo ne babitwala naye ne bibulira awo oba Museveni bo babba kyeri waliwo yanyumiriza akantu naye simanyi oba katuufu. Lwaki aba Obote ebintu byatuukanga? Lwaki byatuukanga? Ati kati Foods and Beverages nga baleeta obwennyanja obwa World gundi food program ne baleeta beef ne batugabira ku masomero ne batuleetera ebitabo ne tubifuna ebya Museveni byo lwaki byalema?
bakaita failed kiki bayogera failed state abantu abamu bakigira bulala naye ekyaddala waliwo state weetuuka nekulema Uganda failed state nekulema era waliwo omukundi omu yagambye yabadde awagira bano ababba n'agaana okuteekako omukono bampuuga n'agaana okuteekako omukono bano aba palamenti bwe bamugambye n'agamba nti nze sobola oyo mukwano gwange nnyo sisobola kumujajinga era ne wembeera ndibadde jjaji nandyekoze eki nandijje mu musango kati Museveni anenya waaki bali si bakwano gwe ni Museveni aluddeko ate naye aluddeko naye oyo namunyigidde ekyo tokyogera obeeranga naawe awagira ki obukulupya mukwano gwe bakulupizza nomulala nokwata bukwasi kwatali mukwano gwo nti oyo ye nja kugera ki nja mujjako oba tokola ki tolina nyamuganza olowooza okuteeka omukono ku censorship eno pepa yakikoze mu buntu oba yakikoze naye kwesasuza ye yakoze ebintu bibiri yakoze ekintu ekituufu naye kati ye tugamba n'obusungu bukoze eki mwebuli yakoze ate nateekamu n'obusungu